ni 10 mu budget ya Uganda bagata mu sente zibatanaba na kufuna obukulowooza ko okufuna ne bajja ne bazigamba buno bagenda bazitadde mu budget ya Uganda trillion 10 ompulya bulungi ne bagamba ne domestic revenue gwe musolo gwe basoloza fe bana Uganda okutwaliza wamu awo waliwo trillion 45 ne bagatako ne local government revenue Local government revenue gwe guno musoro gusoliza ku municipality town councils bichi awo bagaso bilioni 3.39 kakati mu Uganda mpuliriza bulungi wano sente mu Uganda ezimugasa gwe musoro gubasoloza mbuntu gwe guliwa kwata trillion 45 ogateko bilioni 339 billion ogenda kufuna 45.339 trillion igizeze sente mu Uganda omusolo gwe tusoloza jukira bakugambye budget ya Uganda ompulya bulungi bakugambye budget ya Uganda tusibidde mu trillion 84 kwata trillion 84 otoleko 45.339 trillion ogenda kusigaza balance kati uliriza engeri je baza allocate nzemu bakuti okay ompulya bulungi Museveni jukira yagala kwekumira mu buyinza akute trillioni 10 naziteka mu security justice ne governance nengo genda kumabani nga bana babantu bali mu makomera justice kijoyogerako okiwulira 10 trillion zebataddemu okwo ne baddira abantu bakaaba bafa kansa mudali teri maragala ne bagamba mbono security esinga ebya health bajja just 5 trillion abasawo bali mukaba banansi bayintani doctors tebayina sente herese sector bana Uganda Museveni agambye mufe abawadde 5 trillion water and sanitation abana Uganda bakaba tebayina mazzi ataddewo 1 trillion transport abantu bakaba enguudo nfu ataddewo 8 trillion kwegamba ye kyakulembeza mu byonna ye mu Uganda okumukuumira mu busibe agenda gula mundu agenda kweyongera okusiba abantu bana Uganda atadde trillion 10 kati gwagamba oyine subi ya government okubanga egenda kukulakulanya manya PDM manya bichi ebyo byonna gasiya kyagulanyi yali badasoka na kulembeza education na kulembeza amazi sanitation na kulembeza ebyobujjanjabi abantu baleko okubatwala ebweru kubajjanjabira ebweru nga mu Uganda health sector yimiridde bulungi nnyo kwata health sector jiwe 10 trillion security agencies manya bikoze bitya bigenda kuyambira mu Uganda nga bakyatukuba bomu mulimba video ngazi no zemwino okutambuza ne muli mu kutambuza pono mwaganye okugitambuza ne mujja kugiddamu budget allocation jagala muli obubbi bwa Museveni kyatukola Idi Amin Dadabo yali agenda okuva mu ntebe ya Uganda yaleke Ebanja lya $2.6 billion boli converting anoteka mu percentage ebera almost 7.3% ngali Ebanja lya Uganda Museveni wano wetwogerera tuyine Ebanja lya 135 trillion ompulira bulungi bwo converting kwa 200 almost percent ebera 103.1% twice adene mu kikumu kitega tuli mu red flag kati wetwogerera bana Uganda njagala wulira bulungi nnyo bagambye bulungi nnyo esente resources wezigenda okuva domestic revenue domestic borrowing petroleum revenue local government revenue ne domestic refinancing njagala mbi kunnyonnyole bulungi nnyo bitegeere gwe mu Uganda wano we wali ekinyusi domestic refinancing kitegeezaki government ya Uganda egenda nekwata neddamu ne yeewola sente esobola okusasula ebbanja eririwo okusobola sadi ne banja butaddamu kubeera nga likula awo government ya Uganda egenda okawula trillion 14 kitegeeza sente zigenda kuyamba mu Uganda domestic borrowing we batadde almost trillion 12 domestic borrowing kitegeezaki domestic borrowing kitegeeza genda weewole sente osobola okufundinga budget yeno gye wayisiza kitegeeza ebintu byonna byonna byakwewola awo bagenda kwewola trillion 12 kitegeeza ne zino sente tezigenda kutuyamba okitegedde bulungi nnyo kati nkyayagala neero kunnyonnyola external project financing okumanya abasajja bano bajoga
batulimba noti mambuno tebafuna sente za bisega nenga bazifuna. External financing zino zo zitegeeza ki? Zezo sente government zefuna ngezijja mu ba foreign lenders mu IMF obajite International Monetary Fund, international agencies. Era no government ya Uganda esubirayo trillion 11 mu budget ya Uganda bagata mu sente zibatanaba na kufuna obokulowooza ko okufuna ne bajje ne baziga mbuno bagenda bazadde mu budget ya Uganda trillion 11 ompulya bulungi ne bagamba ne domestic revenue gwe musolo gwe basoloza fe bana Uganda okutwaliza wamu awo waliwo trillion 45 ne bagatako ne local government revenue. Local government revenue gwe guno musolo gusoloza ku municipality town councils bichi awo bagaso bilioni 3.39. Kakati muna Uganda mpuliriza bulungi wano sente muna Uganda ezimugasa gwe musolo gubasoloza mbuntu gwe guliwa kwata trillion 45 ogateko bilioni 339 billion ogenda kufuna 45.339 trillion igzeze sente muna Uganda musolo gwe tusoloza. Jukira bakugambye budget ya Uganda ompulya bulungi bakugambye budget ya Uganda tusibidde mu trillion 84 kwata trillion 84 otoleko 45.339 trillion ogenda kusigaza balance. Kati uliriza engeri gye baza allocate nzeemu bakutte. Okay ompulya bulungi Museveni jukira ayagala kwekumira mu buyinza akutte trillion 10 naziteka mu security, justice ne governance nengo ogenda kuuma bani nga bana babantu bali mu makomera. Justice kijoyogerako okiwulira 10 trillion ze bataddemu okwo ne baddira abantu bakaaba bafa kansa mudali teri maragala ne bagamba mbuno security esinga ebya health bajjadi just 5 trillion. Abasawo bali mukaba banansi ba intern doctors tebayina sente. Health sector bana Uganda Museveni agambye mufe abawadde 5 trillion. Water and sanitation abana Uganda bakaba tebayina mazzi ataddewo 1 trillion. Transport abantu bakaba enguudo nfu ataddewo 8 trillion. Kwegamba ye kyakulembeza mu byonna ye muna Uganda okumukuumira mu busibe agenda kugula mundu agenda kweyongera okusiba abantu bana Uganda atadde trillion 10. Kati gwagamba oyine essuubi lya government okubanga egenda kukulakulanya manya PDM manya biki ebyo byonna gasiya Kyagulanyi yali badasoka nakulembeza education nakulembeza amazzi sanitation